Mu kusaba kwa Lanchawa leero omusumba Lucius Bujinga akubirizza abantu obutasubwa ku kusaba kwa Thanksgiving okugenda okubeerayo ku Ssande n'ennaku z'omwezi 3 nga twebaza Mukama Katonda olwa second chance gye yamuwa oluvannyuma lw'okusimattuka abatemu ab'emmundu abaali baagala okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Mugambe nti oyo Bujinga ogwolaba oyo obujulizi obutambula era ngambira ne banti ku Ssande ne tugenda okwebaza Katonda olw'ekyo. Kigenda kuba kiyitirivu nnyo this Sunday ku Canaan land. Abantu bagenda kujja kuva mu nsonda ez'enjawulo. Amawulire ge twakafunako waliwo gurupu eva Embalala, waliwo gurupu eva Embaale, waliwo gurupu eva Ejjinja, waliwo gurupu eva Fort bannange, waliwo gurupu eva Eruweero. Mujjukira abasumba bali abangi abava Eruweero kati n'abasigalayo bonna bajja. Kigenda kubeera massive ku Ssande eno kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So nga ate era bw'oyita mu kibuga buli gw'otuukako akugamba ngenda Kanani ku Ssande Thanksgiving ku lw'obulamu bw'omusumba Bujingo. Weewaawo tugenda kubanga tuzze kwebaza kubanga yandekawo nkole omulimo ate nga ddala naawe owulira nkyalimu omulimo ogwo naye tetugenda kwebaza Mukama naawe ku lw'obulamu bw'omuganda wange mwannyinaze. Omusumba akyatudde lwatu eri abalabe b'ekkanisa nti waakuwangaala olw'ekisa kya Katonda. Ate ngenda kuwangaala ku Ssande tugenda kwebaza Mukama olw'obulamu bwange naye gwe mutemu gwe kyemanyi ku TV obeerako ngenda kuwangaala nga Katonda atudde ku nnamulondo ye. Ngenda kuwangaala. Era ettaka lino ligenda kuzimbibwako ennyumba tubeeremu tukaddiira omwo. Ekiseera kirituukanga bankwatirira bukwatiza okuyingira mu Pentagon. Aliwo agamba nange bwe ntyo. Ate ffe abasooseemu obutebe baffe abajja tibabutuulangamu. Ne bwemanziza esaba meka bankwatirire mpola mpola. Bantuuze mu katebe bazzukulu bammwe babuulire enjiri. Eno ekkanisa si yansikirano. Eno si ekkanisa gye bagamba nti mutabani we ayimiridde abuulire. Abasumba b'omu Kampala bateekawo standard enzibu. Baddidde ebimonde byabwe babitadde ku bituuti bye biba bibuulira. Eno si bweri. Mukama ansaasidde enjawudde abasumba bangi olw'ekisa kya Katonda ku kituuti kino. Temunnabaamu mwana wange. Naye sigaana Mukama kuyita mwana wange bwe mubaamu alinako okuyitibwa. Munnabuddu agamba nti ku Ssande eno abatemu bagenda kukimanya nti Mukama ayagalwa nnyo era akyakola. Ne lwe nasimatuka okufeera n'ensangayo abalikomerera lwaki tiyafudde nfe okole ki? Ojje wano okweri obuulire wendi ate ku Ssande mugenda kakasa nti abantu banjagala gwe otanjagala wekka. Ssande eno mwenna muyitiddwa mujje. Abatemu abaali balinze amawulire ku TV nti amasasi ge bankomeredde ganzise balabeko nti olukuŋŋaana oliwo si lwalumbe lwakwebaza Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Okusaba okw'ennaku 14 kuyingidde olunaku olwokutaano era nga leero waliyo okusaba kwa overnight ku Canaan land. Byakasimbazi Yusuf, Salt TV,